Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Waliwo eyambuuzizza yangambye nti alina omulwadde, naye omulwadde ono ebiseera ebisinga nti alaba abantu ababeera bazze okumukima, nti era ebiseera ebisinga basumbuwa nnyo, ng'agamba nti baagala kumutwala, nti abeera alaba abantu. N'obuuza nti kiba kituufu abeera alina baalaba, n'obuuza nti aba yeetaagisa ki. Kakati ekizibu ekyo eky'amazima abantu abalwadde batera okifuna, naddala omulwadde oyo ng'ekyamazima olumbe nga lumulumbidde ddala olumbe olw'amaanyi. Abalwadde abo batera okulaba abantu abo ababeera bazze okubakima oba ababeera baagala obbasemberera. Ebiseera ebisinga n'abamu balaba n'abantu abaafa. Omuntu asobola okulwala n'atandika okulaba abantu ab'enjawulo nga bamwetoolodde oba nga bajja okubeera nga bamukima babeeko eyo gye bamutwala. Era omulwadde oyo watandika okulaba ebintu ng'ebyo nga mubadde mulina waka, kyandibadde kikulu nnyo mumutwalirewo mu ddwaliro. Mumutwale mu malwaliro ago ag'ekizungu, ate mumutwale mu malwaliro amanene nga Mulago, Mengo, Nsambya, bwe gati ago ag'amaanyi, babeere nga bamuwa obujjanjabi obw'amaanyi. Aba n'obulwadde obw'amaanyi, asobola okubeera n'omusujja nga gw'amaanyi ne gumuleetera okubeera ng'alaba eby'enjawulo. Abalwadde ab'ekikula bwe batyo nali mbaddeko nabo. Omulwadde omu yali afunye omusujja ogw'amaanyi ne gumuleetera okubeera ng'atandika okwogera yekka, ne gumuleetera okubeera ng'alaba abantu abo abazze omutwala era ng'alwanagana nabo. Era omuntu oyo ebiseera ebisinga kiba kyangu okufa, asobola obbafaako olw'ensonga nti abeera alwanagana nnyo n'abo ababeera bazze okumukima. Abeera abalaba, ekyamazima ye abeera abalaba, ekyo kyo nkibabuulira. Kati nawe abadde abuuza omulwadde wammwe oyo mumutwale mu ddwaliro, temumukuumira waka. Omulwadde oyo ajja bbafaako bwe munaaba temufuddeeyo, kuba abo bennyini baalaba basobola omuviirako okufa olw'okwekanga, olw'okulwanagana nabo, kuba ye abeera abalaba. Era nalikokko n'omulwadde omu mu kyalo eyo. Omulwadde oyo yatusumbuwanga nnyo kuba yalabanga abantu ate ye ng'abalaba ne mu ntebe wansi, nga ye alaba bajjayo bulungi nnyo nga bambadde ebyeru nga bazze omukima, era ng'ayogera ng'agamba nti oyo omu yafa, y'oyo azze kunkima, munnyambe mubakube. Kati nga tukubayo omuggo n'alabira ddala nti mubakubye bagenze. Naye etwamutuusa mu ddwaliro, ekyamazima yalina obulwadde obw'amaanyi, yalina omusujja nga gw'amaanyi, ne babeera nga bamujjanjaba, naye kali katono tufaako. N'olwekyo omulwadde yenna watandika okulaba ebintu ntuwe bityo nga mulwadde muyi, kyetaaga mubeere nga mumufaako, mumufunire obujjanjabi. Temwekwasa bintuntu bya njawulo bye mutera okwekwasa nti ate bamuloze, mayembe, biki. Nedda, buba bulwadde obw'ekizungu bw'abeera alina, aba yeetaaga kutwala mu ddwaliro eritegeerekeka, bamuwe obujjanjabi, ajja kutereera. N'abamu baba n'obulwadde obwo bwe mutegeera, kati kimuviirako okufuna ekintu ekyo n'abeera ng'alogootana, ayogera kina, ayogera kiri. So bwe mumutwala mu ddwaliro baba bajja musalira amagezi balabe nti ddagala lyaliko limuleetedde ekizibu kiki. N'olwekyo amagezi ge nnina obbawa oba ge nnina okuwa gwambuuzizza, mubeere ng'omulwadde oyo mumutwalira mu malwaliro amanene, babeere nga bamwekebejja, bamuwa obujjanjabi, ajja kutereera bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mbeere bulungi, mweraba.